ebikosebwa kwe kuli Kasana, Nsaasi, Kasoma ne Bukomba nga byonna bisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero. Abatuuze abawangalira mu bitundu bino bagamba nti ebbula ly'amazzi litadde obulamu bwabwe mu katyabaga nga mu kiseera kino amazzi ge bakozesa bagajja mu bidiba. Tusindika abaana bagende bakimere mu binnya wansi olusi bamanye n'okugwayo ne bakomawo nga bali mu mbeera mbi nnyo. Tubadde amazzi tukagula buli kidomola nusu 5 ku taapu nga ebbula ly'essente nalyo nga bweriri. Bano era bategeezezza nti ne nayikondo ezandibayambye ziri wala ddala ng'okutumayo abaana kubeera kwesaddaaka. Abaana baffe abagakima nabo babadde bava ku ssomero nga batuuka buyise ne basanga leeti oluusi takomyewo n'amazzi. Osanga nti waka twagala amazzi amalungi onaku kugenda eri ku bbowa endala ezitwetoolodde ate ezimu budde bw'omusana azikala nga tigali n'otambula ate singa otuukeeyo bakusaba ssente. Ruth Nakirijja agamba nti abaana baabwe bagenda okuva mu masomero ng'obudde bugenze ne basalawo okusena amazzi mu bidiba ebibeetoolodde kyokka olw'amazzi okubeera amakyafu endwadde zitandise okubeewanisa emitima nga n'abasinga amazzi bagagabana na bisolo. Abaana baffe banywa mu bidiba omuli ebikyafu amazzi okugafuna ntalo etuba tugafunye olugendo luba luwanvu nnyo ate bwe batuukayo bafunirayo obuzibu. Bwe bamala okutuuka ate ne badda nga n'amazzi tebagaleese ne tunzika nga tunywedde amazzi amakyafu mu bidiba ne bajjamu endwadde. Embeera eno yeewaliriza aba Water Bearers Ministries nga bakulembeddwamu omusumba Isaac Rwakatale okuyamba abatuuze bano ne nayikondo basobole okufuna amazzi amayonjo. Tusanze lipooti nnyingi abaana bafunye embuto olw'okutambula ennyendo empanvu okunona amazzi, abalala balemereddwa n'okusoma mu budde. Awo osanga layini n'abalina bowaholo basimba layini. Okubeebaza aba Water Bearer Ministries omulimu omulungi gwe mutukozeemu ne mutuleetera amazzi amalungi. Mwebale nnyo mwerabalire ddala. Pastor Isaac Rwakatale agamba nti yadde bafuddeyo okudduukirira abatuuze kyokka obwetaavu bukyali bungi. Baza Katonda nti tusobodde obbawa bowaholo 4 era kati basanyufu nnyo wadde ng'obwetaavu bw'amazzi bungi tetusobola bumalawo. Ssentebe w'ekyalo Nsaasi Lubega Henry yeebazizza aba Water Bearers olw'okubayamba okubasembereza amazzi amayonjo. Abatuuze kye mbakuutira tukwataganira wamu tukume bbowa yaffe ffenna okusingira ddala abaana basinga okutwononera bbowa buli muntu akontrolinga abaana be tusse kimu. Bwe tweyongerayo n'amawulire gambuuze omusirikale wa Paapa eyawummula Augustine